Nembasajja rapa kigogamba nti agezaako nsoma amanya nsoma Fefe Busi alina akantu ke kayimba kajjirira akyabulamu saabulamu akyabuliramu ddala kati nze nakulya wasenga wange nkugambye mama wange we namuleka agamba ate eyo navaayo sooke obangule zimbire mama wange ennyumba nfune ewaffe nga we ngamba wano tewali kuvaawo tewali abanjaawo tewali ki wano waffe oba si buli lwobeera nga you are achieving oba you are doing good nti buli omu abeera akusanyukirako okola concert eyo ebigambo ebyavaayo mu bantu kabadde kepanka yakasaze wololo nze nali simanyi mbuno omuntu osobola okukera ku makya n'ofuna accident abantu ne baselebrating. Kati kyangu nnyo okuvuga emmotoka y'ekirooto kyo mu kika kyonna ku miwendo egisoboka ate ku kibanja mpola. Success Motors tutunda emmotoka empya n'enkadde. Gulawo buguzi account. Tugende? Okay, kale nyongero banirizaako ku mukutu Cruise Exclusive Allen Cruise gemanya nyongero banirizaako yona gye musinzidde okubanga ate oba oli awo mutulabye. Assalamu alaikum mwenna abasiraamu abandaba mu nsi ez'enjawulo. Lunaku tukoze lunaku lubadde lwakutaano. So dress code ebadde my dad sana musajja wange Hassan okuhamu we balinyo bayire ddala yaŋŋamba nti Allen Cruise oba oyagala amakanzu yitako wano ekifo kya bwereere yambala ky'oyagala twalaka. Kino ekibanga ate kitambulira ddala bulungi nnyo. So on the show today ndi n'omuyimbi he's a rapper naye kkiriza gaana oba oli awo mu generation eno gye tulina ey'abayimbi he has really inspired abavubuka bangi naddala bwe ŋŋamba hip hop oba kale omuntu omulala yaligambye oba rap oba luga flow kyonna yakyusa style eya hip hop n'aleeta eyiye ezeetambulirwako abavubuka ab'enjawulo tukirize tugaane alijjukirwa mu byafaayo bya Uganda ebya hip hop music ono okubanga y'omu ku abo betugamba nti balina kye bakyusizza mu industry eno bwe kijja mu muzannyo gwa hip hop. Yayita akazannyo ke ng'olaba kanjawulo engeri gya rhymingamu ebintu bye ng'olabira ddala engeri ya njawulo. Fikfa Maker gwe naawe olunaku olwaleero tutudde butereevu tunyumyemuko the very first time okubanga mufuna si mwangu wakufuna naye olunaku olwaleero mufunye tugenda kuba tunyumyamuko. Fikfa Maker Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mukama mulungi. Amina. Kiri kitya? Obulamu bugamba ki? Bulamu bweyagala sina problem. Oli musajja wa bigambo bitono nnyo. Naye bw'onsimasima era bivaayo. Ono bw'onsimyesimye. Bino bijja kulabika inshallah. Bijja kulabika. Okay. Mbuuza kuba tulaba tandikirawo. Abalaba Allen Cruise Cruise Exclusive. Mbalamusaako yonna gye muli. Mbabuuzaako buli omu bitiibwa bye. Njebala gye mutuusaako engalo. Naffe tuli eno tukola mpola mpola. Okay. Tulina omukulu Shafik Walukagga. Naye wali ogenzeeko okulaba ku mipiira gy'ebika. Wali wadde yakka akadde nolaba ku mipiira gy'ebika. Wano gakanirabe ku kika kyange. Kanirabe ku kika kyange bwe kisamba. Saagala kulimba. Sinnaba. Tonnaba. Obudde tobufuna. Naye ojja kufunayo time. Ndabayo omupiira akasimba obanga kazannyani. Kozi weddira ki? Eddira kasimba. Akabirongo. Okay. Bwe bukambwe. Oli mukambwe? Gemaanyi. Abasajja bakasimba abasajja b'amaanyi ddala. Bakola ki mpozi mu lubiri abasajja bakasimba? Ojja kunkyayira bwereere. Simanyi kye bakola. Ojja kunkyayira bwereere. Obulamu bugamba ki? Bulamu bulungi. Ozuuka ssaawa mmeka? Zuuka essaawa ze njagadde. Sirina ofiisi. Baŋŋamba Fiiki yeebaka leeti. Ozanya PlayStation? Nze boosi wange. Omuntu azuuka either olina okuba nga oba ng'osoma
oba sekyo nga bakozesa nga bagamba ku mulimu wano olina okugulawo essaawa bweziti nkati zeze boosi wange nze okukawa mpulira wenjagalidde. Ozanya PlayStation? I play PlayStation. Ekutwalira obudde bungi mu bulamu bwo? Ekintu ekisinga otwala obudde bwange studio eyo. Studio etwala obudde bwange bungi. So singa omuntu akubuuza oba toli mu studio Fik Fameka oba okola ki? Mba siri mu studio. Mba ku show. Oba sekyo mba nshootinga video. Oba sekyo mba ku photoshoot. Oba sekyo mba ku TV. Oba sekyo mba ku radio. Byonna byonna ebyetooloola ku mubali gwange. Oba sekyo nyinza okuba nga ndi mu boutique somewhere nga nnonda ngoye. Oba sekyo bwotyo bwentyo. Ng'omuvubuka yenna oli musajja muli wa mmere? Of course. Like Ani atali mmere? Eri omuntu nga foodist? I'm not a foodist. Nina byendi ebirala. Tulina Fik Fameka tugenda setula oluboozi mpola paka tunaaba nga ate oba oli awo tunnyuka wano olunaku olwaleero. Ani akwambaza anakuselektingira engoye zo? Nze selectingira. Naye nina ba designer mikwano gyange bangi. Akyali bange bangi nnyo. Ntandika obbasoma tuyinza osusulawo. Oli muvubuka actually nze okutandika okumanya Fik Fameka. Nakumanya nnyo wapromotinga nnyo omuvubuka bamuyita Sam Kikumba. Mbalina Sam Kikumba, ba Easy, ba Brian, ba Top Stylist, bapana bona bengoye bonna mikwano gyange. Boba osazeewo ekyokwambala oli muntu yeegattagatta oba oyagala kwambala brand emu? Neegattagatta. Nyambala okusiza ku kyempulira kyenjagala. Sirina mateeka gafuga kwambala nti omuntu weyambala olina kwambala bwoti. Actually mu bulamu amateeka nina matini nnyo aganfuga. I do what I like. I don't do sikola bintu ng'abalala bwe bakikola nti oba kino kinakukolebwa bwe kiti. Kiba kinakukolebwa bwe kiti nze kasita mbeera nga njagala kikola bulala era bw'ojja okunsanga nkikola. Bw'otunuulira olugendo lwo olwa music oba endongo eno gye tulimu, kikyotuula wansi n'ogamba nti nze nga Fik Fameka bwe lwentuula awo ngamba ya Allah weebale ng'otaddemu byofaanana by'oli n'obulamu ennaku zino oba olivinga obulamu bwa bulijjo, kikyotuula awo n'oyisa emikono mu maaso n'ogamba ya Allah bwe nzijukira akadde kano n'entunya n'ekyenda essaawa zino neebaza Katonda. Allah mwebaza nnyo olw'omuyimbi Fik Fameka in general. Mwebaza olwa Fik Fameka because before becoming Fik Fameka obulamu bwali bukalu, obulamu tebwali bwangu, and Fik Fameka came, si kye kintu ekiri awo nti nakyetegekera nnyo. Tiwakyetegekera? I didn't plan it. From nowhere Fik Fameka came, nakola byonna byakoze paka nakati byakyakola. Neebaliza ekyo nkyebaliza Katonda olw'omuntu gwe yanfuula oba olw'omuyimbi oyo gwe yanfuula. Byonna in general njagala kikuwa mu general. Bw'ogamba Fik Fameka omuyimbi Shafik teyeetegekera Fik Fameka? Teyamwetegekera. Fik Fameka yansanga mu kkubo nga nina bye ndi mu kulowooza birala nga mmanyi kale maaso eyo nja bigezaako oba nkubemu laga. Naye Fik Fameka n'agamba wa essaawa, so nenfuuka omuyimbi oyo. Kyeneebaliza Katonda kubanga self-confidence yo okufuuka Fik Fameka yali wansi? It was down. I didn't know I could be big like this. But when I started, ndowooza Katonda aba preparing omuntu akuwa byonna ebigenderako. Like otandika okukola ebintu nga naawe kennyini ng'ogamba nze nkoze kino nga naawe oluusi obyewuunyamu n'ogamba
yeah. Mukusooka It's a blessing. abantu sijja gamba nti nze simanyi nze ndabyeko oba nali abaana abawulidde Fiiki nkiwa baana bangi bali mu butale wansi awo baana bangi bali mu Owina awo baana bangi bali e Nakawa awo nja kwogera specifically kwejo emirimu because oba oli awo gye wava baana bangi abayiri bengoye downtown wansi awo naye oba oli awo balina ekirooto ekyenjawulo bingi nnyo bye baagala okukola naye omulimu ogwo wali ogukola anti kati nze nali mmanyi gwe omulimu gwe nina okukola kutunda ngoye kumbe nina omulimu omulala so wabeerawo kyobeera oplan wabeerawo n'obulamu Katonda bwabeera ku planning kati nze ndi kyo ze ndi mugereke omuntu nga mugereke era kyova olaba yenna ayimirira mu kkubo lyange tasobola kukitegeera kubanga aba ayimiridde mu kintu Katonda kye yapulaninga okubeera aba amala budde. Walina omudaala ogugwo wali oyiribaza abaana? Saayina mudaala gwa ngoye nze nali ntunda ngoye nga nziguza bakyali bange naye nga nwana nnyo nfuneyo akadaala oba nkoleyo akaduuka k'engoye nga woolaba nga wendaba nga nwana nnyo nga mbawe nfuna ssente nkoleyo akaduuka bammaze Mukama Katonda mbasimu banja naye wenakuba ssente zikola akaduuka nazifuna ndoza ba mu luyimba nga lumu oba nnyimba bbiri naye saabirowoozaako Katonda yansitula obwongo nandaga nti no asiwa olina okulowooleza nakulowooleza eri njagala nkuzeeko emabega katono kuba nkimanyi Shane egenda kulabibwa abaana abato bangi abali kuba you a big inspiration eri abaana abato before becoming fake maker wali okozesa budget ya sente mmeka olunaku bwoba tubaliddemu ntwalo olunaku etwalo ng'esatu awo nga ninamu ng'olinamu awo nga mba ninamu etwalo ng'esatu because me I used to nalina omulimu gwange naye naliyanga nali mwana muto yes njagala era omwana omuto ayige nga mba n'emitwalo gyange abiri mu etaano. They're talking about 7 years back. Ngamba n'emitwalo 23 kati ku mitwalo gya 3 nga gyenzanyisa mu bizinensi yange ne ginkolerayo emitwalo egi olunaku ne ginkolerayo emitwalo 5 ne ginkolerayo emitwalo 5 ndyako egi ebiri oba nempaako nga muzeeyo omutwalo oba nemuwa nemuweerezayo ekitwalo oba ekyebiri nembeera nga ndi happy ngekyo kyenkola. When do you get a dream otandika okugamba nti kanyingireko emakindi eyo? Era nali n'engoye nali ntunda mu makindi kuyingira mu bayimbi nga mwendi mu bayimbi natunda engoye nga nzitunda mu bayimbi gwe ng'oyingira mu bayimbi confidence eyo Wafiiki okuyingira mu bayimbi si kyangu omwana okukwata olimba olaba twali naawe last time omwana okujja obuzza okugamba nti Fiiki njagala kuwa jampa eno ojambale yatya paka bwe yaŋŋamba la ninyamba oyogereko naye so it's not easy okutuukirira omuyimbi n'omugamba nina akagatto kano Fiiki nina chain eno anti kati ze nali mu bayimbi nga manyi omulimu gwenkola ate nga ngwekakasa nga mumanyi awo nga confidence njirina nkimanyi nti ndi wakabi mu ngoye and ebintu by'okuyimba bigenda hand in hand n'okwambala teri muyimbi ayagala kwambala bubi yadde n'okukirowoozaako so bw'oba ng'otunda ngoye kyanguwa oba okitegeera kyanguwa naliwo mu bayimbi before me starting my career for like a year or two. Can you remember omuyimbi gwe wasooka okuguzaako ekikumba kyo? Ani? Nasooka kuguza Joe Steady. How did you approach him? Sijjukira. Was it so hard? It wasn't. Actually, it wasn't about byentunda. Joe Steady yafuuka mukwano gwange nabanga muganda wange. Era yandaga abayimbi abalala bangi. Okuwatandikira. Then Jalive,
ne career yange we yatandikira awo kujja live nesinkana abayimbi bonna ngamba nfa kigendako mu studio nengendayo nazijukira nali nkubakubamu birap ku ssomero nagamba waaye kanyigireko mu studio eno nfumbeyo ekintu tomanya. At what level of education wakoma oba maama sente wezaakoma? Sijja kuguteeka nnyo ku maama sente zaakoma wano kyali kunze nze nga ndaba ngenda kudda ate mbyokusoma ate nga nze mmanyi okutunda engoye kati nga ndaba sobola kwonoona budde bwange kusoma nga ntegedde nti nze ngenda kutunda ngoye mu bwongo bwange nga mulimu kati nga nnoonya okutunda engoye okukwatagana ennyo ne chemistry gwensoma oba biology oba nga sirabawo ngamba bino kansooke mbyesonyiwe. Gwe neweekomyawo? Nakoma mu senior 5 najingira mu ttaamu emu ng'olaba tekigatta ganda ngenda kwonoona obudde. Ttaamu emu eyo gye wasoma wakola combination ki? Nakola oba yali Hey. Something like that. History, economics, Islam, I think. Nolaba nga tekigira nga nze neebuuza kiki enjagala okuba because at level oba otandise omuntu oba otandise okumanya kiki oyagala okukola kiki ogenda okuba kiki enjagala nakiki kyosuubira kyogenda okuba. Nga nze ndaba kuba nali ntandise n'otunda engoyera ku ssomero nga bino ndamala obudde nga nsoma ebintu bye sigenda kukola nyonoona obudde nyonoone n'essente z'abazadde zitaliiwo ze bajja ze babonaabona obubonyibonyi okufuna bangoba nnyo school fees kanome kwonoona ssente nga netandika akalimu kempulya kenjagala kensobola nenkita. You're raised by a single mother? Naye saakula nnyo era na maama wange nakulira wa ssenga wange Kawempe gyenva nengenda nendaba ku muzeeyi wange omukazi. Maama okuze olaba akola mulimu ki? Kweyiya sijja kukugamba nti guno koze engoye bwe bityo byakweyiya. Nga Shafiq gwe wokuze ngola maama akola emirimu gyonna kiki wayagala okyusa ewaka oba kiki walabanga ewalala nga muli owulira ogamba gwe ebiseera bye walabanga mu ngoye gwe muli eri ng'owulira senior 5 bwe njivaamu wano bwe mba wakukyusa bulamu maama njagala mukyusa oba njagala kukyusa ewaka bwe gwe kiki wakula olaba nga kyoyagala okyusa ewaka? Nayagalanga nnyo omanyi okusoma osoma n'abaana nga abaana mubeera mu biti ebyenjawulo nga ne baba babagobye ng'olina mikwano gyo ng'agamba tugenda waffe wano we waffe bwe bityo mikwano gyo ne kati ze nabeeranga awo nga wenkirowoozaako ennyo nga ndaba siina waffe ngamba nti wano waffe oba obeera opangisa leero ku muzigo newayitawo nogenda okukomawo okudda nga okomawo okuva ku ssomero nga bagamba wano twavuddeyo twavaawo kati nze nakulira wa ssenga wange nkugambye esogedde nakulira wa ssenga wange Kawempe. Kati nga bwogenda okulaba maama wo wamuleka? Ogenda okulaba maama wange we namuleka agamba ate eyo navaayo kati ate nadde eno kati ekito ekyo nga kimpisa bubi kati ze okutandika okukola okugamba nayagalanga nnyo sooke obangule zimbire maama wange ennyumba nfune ewaffe nga we ngamba wano tewali kuvaawo tewali abanjaawo tewali ki wano waffe. Yali golo yange namba 1 nga nfunye ku ssente. Njagala nkola amaka nga we maama wange. Yes. Njagala nkola amaka nga we maama wange mbere nga ntwalayo nti awo si wange si wa maama wange wabula we waffe. Waba Fik family waba Shafiq. Wa maama wange wabeera maama wange amaka. Baba zaala bana ameka? Maama wange alina abaana 2. Gwe ne muto gwe tutera okulaba ku social media?
ye mwe babiri bwe muti. Yes. But I come from a very big family. Family yaffe nnene nnyo nina batata bangi basinga bangi naye nze ndi omu ne muganda wange omulenzi omu. Mama talina baana balala bonna. I want to give you a story. Ensonga lwaki mbuze ekyo ekibuuzo. Ku kivvulu kyo nali ntudde kumpi ne maama wo, kumpi ne tebo ya maama wo. And your mom was crying. Mama wo yali akaaba. Naŋŋamba ebigambo bino. Mama wo yaŋŋamba wali ojja ku stage n'aleekaana n'agamba omwana wange, omwana wange, wuyo omwana wange. Oba yali atudde kumpi ne sister we naye ku tebo kwaliko omukyalo omulala omukulu gwe yali anyumya naye nnyo. N'agamba laba omwana wange, laba omwana wange gwe. N'akuba enduulu bw'ati n'asituka n'aleekaana n'atandika okukaaba. Mu kukaaba saamanya oba yali amanyi gwayogera naye yali ayogera nange. Naŋŋamba oyo omwana wange, yoyo omwana wange. Bannamawulire baamusekerera nnyo ku kivulu kye ekyasooka, kyamusala, baaba n'abantu bazze. Omwana wange. She shouted over and over. Emirundi egyawera, omwana wange, omwana wange. Najja essimu ye n'aŋŋamba labayo, yina ennyumba omwana wange gyanzimbidde. Omwana wange yanzimbidde ennyumba. N'akona ku oyo yalinga sister we n'amugamba bano bagambe omwana wange yanzimbidde ennyumba. N'akaaba nga bw'asangula amaziga bw'ati. N'atunula bw'ati nga bw'aseka nnyonyo naye nga bw'andaga ennyumba eyo mu kifaananyi. N'aŋŋamba omwana wange yanzimbidde ennyumba. Bannange nze sirina kye njogera. Neebaza Allah. Mukama ayongere ekintu ekyo nali njagaddeko kikolera maama wange. Naye natunuulira omuzadde ali happy. And bw'okinnyonnyodde bw'otyo nze yalabako era this is the first time I'm talking about it. I've never said it on TV. Even me. But this is the first time gye nkikubuuzizza era sikibuuza naye njagala sooka kwebaza. It's not weebale sooka kulowooza ku maama wo before nga tonneerowoozaako ng'omuntu. Because kaye engeri gye nali nsobola okwerowoozaako. Okategedde? Nze okusobola okulowooza ku maama wange kyali kimpuliza beta than nze okwerowoozaako nga nze. Kubanga kye nali njagala. Sikyogerangako wantu wonna. Wano ndowooza oba wensoso kyogerako. Ate lwa nsonga okimbuuzizza. Wabula it's something that I did for myself to feel better, to be happy. Mbegaawo kale nga ngamba tuli ba road. Era nga Alan we nkutwala ewaffe, nkutwaleko ewa mama wange olabeeyo. Ng'otyamu n'ogamba ndowooza omwana we mwana w'abagagga. Naye nga nze nabizannya. Gwe mulyeri wawulira nga ssente z'oyagala osooka okukwatako ennyingi. Oyagala kukolera mu maama wo maka. Bagambe nti waayo waba Shafiiki bagagga. Weewo. Bagambe omwana w'abagagga oyo kirabika. Wakituukiriza. Nakituukiriza. Omutima guli contented nti Allah wamusaba okolera maama we ekintu ate nga mulamu. Sinabeera contented kuba nkyayagala omukolera ne wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'aka baby. Tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Birala bingi. Nange kennyini byenkyayagala otuukiriza bingi naye ekyo kale kyanfiringisa nenzikakkanamu.
nga njagala nenva eno nze kale nze newe mba ngoba sinnazimba naye nga wengende wa mama wange nga mama wange abeera mu lubiri ng'abeera mu nnyumba nga nnene ekisobola okunsanyusa ngamba nze kale nze ndiyala naye mama wange Doni okitegedde mama wange Doni essanyu lyo weeriri awo wammala so long as mom is happy yes toyagala kintu kimu stressinga mama wange Doni naye nze mukolera okategedde it's a hard decision it's a hard decision in life abavubuka abasinga fenna tusooka nnyo okwesanyusa nze ekyo kyekinsanyusa nga waliwo emmotoka evuga maama emuyingiza mu geeti n'afuluma n'ava mu lubiri lwe mwana kati nze njagala ki sinnazaala nkolera ki sinnabazaala nkola of course ze ndi mu bulamu bulungi neeyagala newe mba ngambye nyumba katugambe enzimbye ennyumba emaka ag'amaanyi gaaki nkyasobola okukola ennyo nenzimba ennyumba ennene kati mama wange alina okuba nga ali mu bulamu bwalina obeeramu nga yeeyagala ekyo kimu nange nakisabako Allah bambi waliwo emmotoka gye njagala okugulira mama wange oba ndi bangivuze oba naye waliwo emmotoka gye njagala okugulira maama wange naye nkyakikolerera kyakikolera mpola mpola. How was that day when you were handing that house to your mom? Olunaku lwakya lutya fiiki nga ekirooto ky'okuwa maama nnyumba ennyumba ogizimbye kati ennyumba oga maama ennyumba esikerangako naye ngikwata neŋŋamba mama because sinti yaggwa okutuuka ku level weŋŋambira nti giggyeko engalo. And I think it's because I wanted the best for her. But yaggwa okutuuka ku level yo wawulira nti she wants to be inside that house. And I was like, whenever I feel like oba oyagala njijje mu kibookisi nzisabukulule ng'ewedde buli kimu so okuŋŋamba mutabani saagenda kulinnya mu nnyumba eyo njagala nga buli kimu tayiroozi biki ererererere nga biwedde nakyo nja kukikola osobola okugira ng'ogumiikiriza nagamba nze I want to enter my house nemugamba yingira ebirala mbikole nga mwoli then she entered. So gwe buli kikumi kyo kyokola okolerera maama wo. It's not like I work for my mom buli kikumi kyange kyenkola. No si kibi naye is your first priority nekuddako mutowo of course ate mutowo wange ye ali ku mutto muto wange ali ku mutto nkugambe sinnazaala kati wombuuzaamu nombuuza kati gwe era nja kugamba maama oyo muto wange. Oli muvubuka oli muvubuka musiraamu and oba oli awo mpulira music tali welcomed nnyo mu family ezimu abasiraamu. How did your family take it ng'oyingidde music nga Shafiq? Kuba nkimanyi bangi nnyo balaba ng'oli bambi yali musiraamu nga music amwagala taata Haji n'amugamba nti mu muziki gwa maanyi. Music is powerful. Music is powerful. Manyi ku kyalo gye nva kale mwana abayimbi tebabateekinga nga serious. Bayimbi batini abavuddeyo ne bakimakinga okutuuka level kwentuuse. Naye ate ng'ate ye wava abayimbi abasinga obungi mu industry. Kawempe. That's where I come from. So bandi abaana bagamba omuyaye yamanyi kuba nze nakola n'eddembe waffe nga nkola byenjagala natandika okuyingira ekibuga kutunda engoye nga ndi ddoogo tewali aŋŋaano
Sera ne bandaba but they didn't be taking us serious kuba sina gwe nakiteri yakindabamu sina gwe natuuzaako ne mugaa ntenda kubalaga bandala bagamba bona akola biki yamanyi asazeewo kwonooneka yeah. Naye the good thing is me when I started music I didn't struggle with music. Tewatobako na ndongo. Natandikirawo ebyange. Tolina presenter gwe wanyigirako. Simulina. Pistol was your first song? Yes. Pistol was my first song. Era lwagenda ne ku TV nga simanyi. Yeah? Ne batandika oluzannya ku TV ne ngamba kiwandiki. Songa eno nadema interi serious. Nayambibwa ku audio ne nyambibwa ku video ne ku TV ne nyambibwa. Ani yakalya audio? Audio kusemye yamukola. Kubwerere. Kubwede nali muguza ngoye. Sijali mbanti namuwayo sente ziri awo sijju. Mbana namuwayo sente bwa kubwerere. Fik. According bavuka abakubeera okumpi. Bagamba o respecting nnyo Wembley mu industry eno. And nange ng'omuntu simanyi lwaki but I hear bantu bangi bagamba Fik ni waba yakunyigira Wembley n'amukubira Fik asobola okusonyiwa. Who is Wembley mu bulamu bwa Fik Fameka? Ati Wembley oyo omulaba. Otuva ku biri byembaddemu ebya family nti batuzaala babiri. Kati Wembley mutwalanga muganda wange ku nsi gwe nasinkana mukulu wange oyo gwe ngattako ne ngamba naye muganda wange eyo omulala mukulu wange Wembley wange obulamu bwange nabutandika naye nga nasinkana naye ne tufuuka ba Luganda. His family to me is my real brother mukulu wange. Anchitwali anchogere bwenti. Twava ku level y'emikwano ne tufuuka ba Luganda. Wembley discovered your talent? Didn't discover my talent. Wembley is a dancer, me I'm a rapper. He didn't really discover my talent, but I started my talent with him. I started talina kye yakola nakiri awo mboba ogenda ku muzindaalo bwoti walina Wembley yaliwo emabbali teyabirimu naye nali mbeera naye mu nju y'emu. Wow. So Wembley yabeererawo Shafik nga tamanyi na kubya kuyimba oba nina kyengenda okuba oba anything ng'osula wuwe nga mbeera naye. So ngenda otandika okuyimba biki ng'abiraba bulabi yabiraba bulabi luvannyuma. Ani g'ogambe ya discovering ekitone kyo? Go away discovering. I discovered myself, but on the way, like it was vitu byange byatandikirawo tebyali mu mbwoba ono yankwata ku mukono nanyambako bwati naye we ngamba abantu be natandika nabo ba day one. Era mujja kubeera mu Wembley musobola kubeera mu Jostede. Kuba ku video zo twalabanko black man. Yeah, Jostede was part of me from the beginning. Nga bennina nga b'emikwano abaafuuka ab'eŋŋanda. Naye nti tewali gwe najja ne ŋŋamba njala kuyimba oba okitegeera era ne Jostede naye nali naye nga ndi mu byangoye. So ekyokuyimba kyatandika butandisi from nowhere. Omu nga tamanyiddemu ekyo. Yeah, it is something that was inside me nga ndowooza it will come mu maaso eyo naye nga saagala kibikula mu time eyo. So I wasn't ready to kutandika kuyimba. Bw'owuliriza style yo
gye watandikiramu awo muli Pisto muli Mbega wa Bbaala awo lyoba nduyita Nnyiriri mutuwulira n'ennyimba ezaddako awo Kutama byenyeenya bw'owulira style gye wajja nayo n'engeri gye warapingamu olaba nga wa venturing waleeta ekintu ekipya mu industry style empya engeri gy'osengekamu ebigambo byo waliwo ba JNL engeri gye bali basengekamu ne babaawo babaluku barappers ab'enjawulo ba Don MC ne babaawo Gravity Fefe Busi then nojja noleta ka style ko ne kakwata ennyo abaana ba high school yange biralamu ng'ebyo biralamu ng'enjogera y'ennaku zino bweri watunuulira ani okukola craft wo wawulirizanga style ki oyinza okuba tewawulirizanga baawano naye wawuliriza baani barapa ki okulaba nga ocreatinga style eyo n'otuwa ekintu buli omu n'akyagalirawo in the start. It's automatic. It's a talent. Tekirimu bw'oba nawuliriza ono kubanga wawuliriza ono getting inspired oyimba ng'omuntu oyo. Okitegedde. Era okujjako buli gw'onaasanga ng'ayimba nga JNL Zamba omanya yawulirizanga JNL Zamba n'amu-inspiringa. Gw'onaasanga ng'ayimba nga Gravity omanya yawulirizanga Gravity n'amukola ki? N'amu-inspiringa. Nze we nagenda ku muzindalo okuyimba nayimba nze. That's what came. Okitegeera? So kiri automatic kijja bw'obanga gyali munda mu ggwe. That is if you have the talent. Bwekibanga gye kiri munda mu ggwe, it comes out automatically. Music gwe nawulirizanga ate teyali nawaawa nawulirizanga nnyo barapa b'Ebulaaya abo baliri Wine. Wine is my inspiration. High school Lil Wayne yali atutta. Muveeko mulalamu. But Drake abo high school music gwe neegomba ng'era gye njagala okutuuka nakati ndi mu lugendo ngende eyo gy'ogenda nekiggwera. Bw'owuliriza nga nkyali ku kya style yeeyo bw'owuliriza style eyo nja kuwa oluyimba nga balimu basegamba baby lwaki wetta nga toli smart like waendinganga negundizo nga tango li smart like that's how yours watambulanga which we are not seeing of late tekakyalimu. And I know many of your fans bachebuuza like did you a little bit ogamba wakula like tekakyalimu like ate nga nkati nganze kali kankolera nnyo like wali rapping nnyo naye nga like at the end like you know what chichi ate kati by then awo nali nake discovering. That's when I discovered my style. My music yonotani kati zo naimbira Pisto Mbega wa Bbaala mutuwulira. I was just starting to do music nga nkola kyonna ekiriwo nti kanyimbe ku kino. Then waliwo ne time wotuuka no mastering n'ogamba this is my style and this is unique, this is me. Style eyo yajja ku byenyeenya Kutama. That's when I ventured nenfuna style yange naga wano wempita Kutama nenkola ennyimbawo nakati nze nalimu ko speed nga bona gamba omuntu ngoyagala ovuga abantu speed that speed nga sagala kubeera mu kifo kimu kati nakola style yange nendaba nga abantu bangi bagikoppa buli omu ayagala kuyimba nga nze nentandika okolakola mu bwe nti nekirala omuyimbi akula with years tosobola kumala emyaka 5 ng'oyimba ekintu kyekimu nga abantu bakyakinyumirwa. It's not easy. You have to grow with music. Later on I discovered I could even sing. Ngamba ekyekiza nsobola n'oyimba nenyimbamu awo obuyimba property different. I have many songs when I'm singing and people love them. So I just started doing anything I could do with music.
I realized I don't want to only be a rapper. I realized I want to be an artist where I can, instead of take a dance, I can sing, I can do dancehall. I am very versatile with music, and every single benambi is easy on the way. But the roots of my music is rap. Yeah, so when I ingira mu industry ntandika ngo tuse mu katale no gamba njagala ndi akawunga njagala ndi ku matoke njagala ni kino nkirya, you understand. I started doing ebintu ebyenjawulo with music. I wanted to conquer, I wanted everything. Yeah. What was your first happiness? Go breaking the through. Obusente pino wasoko funawo. Nagula akamotoka gwe alani. Nagula akamotoka boy. Nagula akamotoka. Aka red. Ko. You don't know. I was so happy for that. Ngasima na kavuga. Oh my God. Nagula akamotoka akamyufu. Nyala nemfuna nechikumba changa chimyufu. Nekubye bifaananyi nenga simanyi kavuga, but I was so happy. Balapa ne bakulumbira mu kamotoka ako. Kabaluma. Kabaluma we obuntu abuluma Bannayuganda butini nyo we buti. Nefika abana bangamba kusangako backstage. Abana bangamba ne bangamba gwe. Obudde eri buvi n'ogula emmotoka mpya. UBB. Ojijukira? Njijukira yali wish. Can't imagine kati akantu gwe kati kaluma kati omuntu. Yali wish. It was a wish. Ka red. Noka wandika kema bega fresh boy. Oba. Did I? Enze kuvadda ne panka musebo saa bintu byakwemulisa nnyo. Sijjukira nti na oba nakawandiika ko nzijukidde. Nakawandiika ko fresh boy. Did I? Fresh boy aliko mukono bwe guti. Waka kono baka kyako kalogo. Yako edidya lesanyo lyange lyasooka mu industry. Ani akavugira okajja ku bondi. Kwano jange era bawembula abo be bakanjigiza n'okanjigiriza okkawo. Ke wayigiramu. Kati nga bw'okatula no ku stage owulira ddala nti okoze. Muganda wange ne mu industry mwennyini nga ne bensanzeewo be nasangawo tebalina mmotoka. Nga tebalootanga nako nti omuntu asobola okuva eri n'agula emmotoka empya. Abayimbi basookanga kugulanga mmotoka nkadde n'ekyokugula emmotoka empya ndowooza kyatandikira ku nze. Yagamba ekisoboka omuyimbi asobola okugula emmotoka empya nno mwana wattu. Naye abayimbi bagulanga mmotoka. Mpaayo water warm. Bagulanga mmotoka kanamba nojjanga ogira mpola nze nakuba hit nenjikuba mu bondi straight nenkagula. Singo ani yakugira okudda ku mmotoka? Ani yakuwa amagezi go gule mmotoka? Muli ali kyo wawulira nga kyoyagala? Ati nali ntuse muyimbi bampita okuyimba eno okuyimbe nze nakuba hit nga nkyagenda mu wino. Nenkuba pisto nga ngenda mu wino nenkuba byenyeenya nga wona boda. We nakubira byenyeenya boda nentandika okunsiiwa nga wenjitulako mba mpulira ensiiwa. Nga mpulira ensiiwa abantu bampita ayita kane ngamba baneetaaga y'akamotoka mwana omuntu yenna yandifunye y'akamotoka nfuuse star. Nenkuba kutama. Nakuba kutama nembeera nga siva waka. Stani yakuyisa atya? Stani Tonkema. Anti Stani Tonkema ebyenyeenya zajira mu time yemu nakuba ennyimba mu time yemu. Stani Tonkema byenyeenya then kutama. It was the same year. Stani Tonkema nga sasobola kuddayo wansi kufuata ngoye nga bwe nali njagala. When was your first noise? Eyo gye bagamba ladies and gentlemen. Najifuna sinakuba hit. Nze ndi mubi. First noise najifuna sinakuba hit nga sina na luyimba. Remember Salvador took me somewhere. Nakubanga freestylers. Ngenda kuzeno zaba bana bazikuba ku TikTok okwe. Nazikubanga nange sebo nga sinda kuba tune. Nenga wangendo zikuba. Ngendulu esobola n'okusinga omuyimbi alina ennyimba. Nenga nange wenva ku stage ngamba. Wenva ku stage ngamba. Endulu eyevudde ku kiwaayi.
Osegere kyanchamula nnyo nange okukola ya oluyimba. Nina abantu babiri benjagala okubuuzaako mu period yeeyo. Mu nnyimba zo temwabulanga bantu abo. Temwabulanga Atin. Era nsuubira gwe ne Atin. Simanyi bati olugendo lubadde luwanvu nnyo ne Atin. Kati bw'ogamba who discovered my style yali producer gwe bayita Atin. Cause nze nasinkana Atin. I remember naye teyali wa kabi nti oba yali w'amaanyi. Yatandikira ku nze okubuildinga ekintu kye. N'ate we twasinkana yanyambako okwezuula. Atin. Atin yanyambako okuzuula style yange. Yanyambako okuzuula style yange. He's one person that helped me musically. Wenyimba zonna nazikola naye ezandeeta. Utama, Byenyenya, Property, Mafia, Skonto, Kachima. Gwabisobola, Kachima. Wakati omuntu bw'atunuulira jjani y'omukujja wajja n'ebintu actually your true definition of ngabo wayita fresh boy wajja n'ebintu byonna nga biri fresh Babipya. Nojja producer mupya n'oleeta manager mupya era abantu abasinga nti bawuliranga nnyo ennyimba zo nga zimu akama Ivan wa promoting akama Ivan nga brand erinnya. What does erinnya kama Ivan contribute to the brand Fikfa Maker? A lot. Alina omulimu gwe yakola naye munene. A lot. Kuba ye yaliwo nga manager wange. Kiwulika kitya okubanga obadde awo nga bulijjo budget ye badde yakola emitwalo 5 ng'olunaku lwemu receiving million 10. Kyaleeta obuzibu bungi. Singa nze nalina gaggawalirawo by then awo wennyini. Kuba it took me 2 years kubanga nze omuyimbi asinga okuba ow'ebbeeyi mu ggwanga. It took you 2 years? 2 years. When I came, I conquered everything that I saw. I was the most expensive artist nga nakajja. Mwaka gumu mwaka ogwokubiri gwasinga obwakabi. Okitegedde? Kati ndi oba nga mbu nali muto oba nali fala. Okitegeera? Nga ssente nga we bampa miliyoni tugambe ngenda kukolera miliyoni. Ngenda kukolera miliyoni 10. Nga nsozigabanya wakati n'abantu benkola nabo. Nga tekinnomyemu kuba n'enkya ngenda kufuna ne luli. Mukwate 5 mugabane nange nsigaze 5. Mweyagale. Kuba nowe Masaka ajja nowe Gundi nga sente nyingi. Nzijukira Mafina nga akuwa sente nyingi ku Gundi ku Serena. Sente zaali nyingi ku myaka gyange oba n'endowooza yange bwe yali ekoma kankyogere bwenti. I wasn't ready. I wasn't prepared. Oba okitegeera. Obuukaddi? Era mwaka nga gumu naye nga nze nsinga oyimba shows ennyingi ate nga za bbeeyi nga nfuna sente nnyingi nga sente nzoonoona bwonoonyi. Oli muyimbi akiyitamu kyemmanyi? Ndoka ndowooze bwentyo. Ababadde yala. Omuntu ng'obadde yala obiyitamu. Oba olina okugula ku ngatte ez'ebbeeyi, olina okugula ku bintu ebyakabi, buli kimu ekyakabi oyagala obe nakyo, emmotoka ez'akabi, abakyala bo tebakutwalanga. Bayo ne ngamba abakazi balya ssente zange bannimba. Abakazi tebalidde ssente zange. Fik, nzijukira olunaku Wizkid, olunaku lwe yajja. Twali ku Mistiiro awo Ensambya. Wizkid n'omukuba freestyle n'agamba this boy is good. Era Wizkid n'atusuubizaawo n'atugamba nti agenda kuba Fikfa Maker collabo. Kyaggweerawa oluyimba tetwalulaba. What was wrong? Twaddamu okulaba nga Fikfa Maker atugamba amaze Kampala kati atigomya Lagos alina pato ranking. What happened with the collaboration gye mwalina ne Wizkid? Mwali munange mu pipeline naye kaŋŋamba oba Wizkid yafuuka munene nnyo nnyo.
Sure. Yafuka oluyimba lu yalukuwa mwe luli mu pipeline naye Wizkid ne waabwe bakomplaininga abayimbi bakola nabo ennyimba tezifuluma. Yafuuka munene nnyo and it is kyatuuka ekiseera nga ssente nga ne waba akuwadde oluyimba nga kyetaagisa ssente nnyingi kijja kwetaagisa emitwalo nga 10. yalina okuwa right oduta alina okuwa right oluta mulina okukola vidiyo entuufu neyamba waayi ekirungi yafuuse musajja wange because yakomawo n'omundi ogwokubiri wano eno gamba omwana oli gwe mwalina naye oluyimba ate kati baaba muka n'agamba aliwa mumundeetere ne tuddamu ne tusinkana omulundi ogwokubiri ne tufuna time wano eno kati ne tugetinga a bit closer more closer nze ekyo kyokka ne ngamba that's enough kansoke nneme ku papa when nafuna sente when the time is right I'll put out that song with him kubanga kwali ku gaadi mwogera namusembeza nafuka kyali wange but yafuuka munene nnyo bwe tunogerako omuntu akitegeera budget gyakuwa yokka okukola project eyo kukutula yokka esooka nekutula ku project emu audio wa bbeeyi video ya bbeeyi nkugambye emitwalo ekitine nnyo 10 kati emitwalo egyo 10 ddala ddala pato mukwatagana mutya pato ranking it was Shiro oyo Gashumba I've never heard this olawo otandise okunsimamu ebintu Shira Gashumba ya connect na pato ranking agamba ati olwo she reached out to him. Shira ya reaching out? Yes. Okay. Omwana oyo mukama naye yamwalina engeri yamuwa mu field ye yalina bambi ebintu byakola naye anti kisizira era ne gwabikolera kitu kakulu bansonyiwe taata kisinzira ne gwaba so when she reached out to him Pato checked out on me ne tufuuka bwe tuti kati ebisigadde nembyeyiribira kubanga ne time when nakolera oluyimba ne Pato ndoza ne Shiro batwali tetukyayogera na kiri awo oluyimba lwajja ate luvannyuma nnyonyo twali twalukola dda evidiyo mwagishootingira Nigeria twagishootingira Kenya yeah. Mwembi mwatambula nani Pato yave Nigeria yes. Nawe nove Uganda ne mugende Kenya why yayina listeners party ye yali agikoze Kenya kati ze ndaba nga engeri enyangu wenso omufunira nangamba jangu Kenya to shooting a video. Did you pay for everything kwaba abayimbi bwe batyo paying like what video ba vixeni okumudressinga up biki I paid for everything in the song because it was my song imba ya yakusabeza okukola naye sure sikolanga konze na muyimbi nansaba sente era wogambira nti ate olaba nkugambye omusajja oli yampa oluyimba naye nga ndaba bajeti ya video sente nyingi nensoka nekusomeramu awo nensoka neninyamu ekigere emabega basooka ne babikusomeramu awo kati nga ku Wizkid basooka ne bagamba nti kakati okuwa oluyimba tetulina buzibu naye ABCDDD nali njogera ne manager we ngamba naye video ekitene nnyo tugenda kwetaaga sente ziri serious ekitene nnyo project eno wetaaga emitwalo nga 10 kati awo nga ndi mu kufollowinga up tusinti no kyapeninga ngamba jangu Nigeria tukole oluyimba naye ogenda kwetaaga video biki nensoka kale nakipozinga mbupozinzi because no need kweteka ku pressure nze njagala nnyo okolera ku pesi yange nensoka ekyo nenkikola ki nenkipozingamu ekya Pato ranking kyo nali nkisobola yeah it is something I could. Nina blog omu gwe nalabye talking about Shira nina blog omu gwe nalabye nga awandiika ng'agamba anyway yabadde kale ng'olaba
agamba Shira alimba talina bayimbi bayambye talina bakuteko biki but when you talk about that instance where Shira yambidde ddala abayimbi Shira yambye abayimbi bangi she's influential alina abayimbi bayambye bangi naawe nga mwoli nze teyanyamba kiri awo naye wombuuzizza how do I get to know Pato Ranking twakwatagana tutya ne Pato Ranking it was through her ate bano abaali babitema ntinoki nti mweyagalako ne Shira era nga bw'ogambye baali babitema nabantu bayogera ebigambo batemi baakyo bakitemera ddala tugenda ku lunaku Fiiki olunaku lwa concert ye yasooka what do you remember about that day and what will you never forget about that day your first concert? My first concert was at Sky Lounge Freedom City waggulu waliwo eno gye twaliko eri yawa Chadon yes that was my second concert. That was your second concert? Esi mugasi akano kankwanjulye mami gadgets abakulembera mu education gadgets zonna mu Uganda bayina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga bayina n'esina keyboard bayina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks bayina headsets z'abaana bayina smart watch zonna ate nga ziri Origino bayina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0709 gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna olina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. What do you remember? Ekujjukiza ki mu career yo? Ekuwa kifaananyi ki? Empe ekifaananyi nti oba si buli lw'obeera nga you are achieving oba you are doing good nti buli omu abeera akusanyukirako. Kinyonyodde bulungi no. Kyekifaananyi kyeyanjigidde. That's when I grew up. Nategera nze nali muto nze nga manyi because the industry welcomed me, abantu baali banjagala. Nawe nakola concert eyo ebigambo ebyavaayo mu bantu kabadde kepanka yakasaze wololo nze nali simanyi mbuno omuntu osobola okukera ku makya n'ofuna accident abantu ne bacelebrating ne bagamba motoka yamutomedde stuff like that nali ndaba bipya oba okitegeera ate nga nze n'okusala nze siri mutegesi wa bivulu me am an artist. I didn't know mbuno oba wokola show neetajjula kutuuka ku capacity bwe kitegeeza omuyimbi aba agudde bano abantu bategeeza ki naye just kye nayigamu bw'ombuuza ki kye waliyigamu nayigamu nti si buli lw'obeera nga you are doing good oba you are making money oba you are si buli omuntu abeera musanyufu okulaba abantu nga baachivinga. And I was so shocked the industry, the media, to celebrate something like that. Your fellow artists? Fellow artists. I was shocked. Nali sikirabangako. Era ekyo kintu kyankyusa paka nakati. I became totally a different person. I grew up. I was forced to netegera abantu betu nengamba bino bwe biti bwe biri. I became a different person from who I was. Did you get depressed? Did you get the depression? Something like that happened, but I could handle. It is something I would handle because I knew what to do. If I didn't know what to do, I would get depressed. But I didn't. I knew what went wrong. I knew what to do. And I knew if I get depressed, I would not make it where I am today. Kubanga buli ya celebratinga, buli yali ayagala. So I didn't. I became even stronger. I became tough. Maziga gakuyitamu. Nafuuka ate mukambwe nnyo.
after that show natabuka kati nembeera nga tewakyali kati nze tewakyali muntu kyayinza kuŋŋamba nakiraba nga bakikola ku mukwano gwange Martha Mukisa ku show yali ku Freedom City and ng'olaba n'omuyimbi munne naye ate ayagala amunyigiriza agende under that depression yeeyo. So I think it's something not easy kyakuyingiza mu mutima. Nakisinzira ku nze ndowooza ebeera mentality ebeerawo mu industry naye waba walina okubeerayo kyenagambye nti omuntu nga yatondebwa kubeera bw'ogezaako okuyimirira mu kkubo lye oba omala budde. By then I knew neŋŋamba Katonda tandeese this far to stop here. Okitegeera nga bwe bali mukola ki nga bwe bali mu kwogera. I didn't even know that I'm going to make it here. I've made it here. Ekitegeeza mbadde buzibu eri banene abantu bonna bakola ki. So I woke up. Kisinziira ku bwongo obwo. Bw'otwala mentality y'abantu n'ebintu bye babeera boogera oyagudde wololo ngera kikulya. Naye bw'obeera ng'oli muyayi wa street kati nganze ng'osooka okuddawo ne weekansolinga kati nze neekansolinga nitegeera nti ekitegeeza bano abantu bonna mbadde mbafuukidde akazito mbafuukidde akayinja. How come everyone is happy? Omuntu konsati bwe mulema aba agudde. Ekyo si kituufu. Nkiraba nnyo wano e Kampala wano abantu nga bakyogera. Anti kisinziira ku ye okugwa omuyimbi tagwa. Omuyimbi gwagwa bwongo obwo bwe bugwa. Otwala bye bagamba kisinziira gwe level kijje weerabirako. Naye si concert yokka yesuula omuyimbi, bingi ebisuula omuyimbi. Omuyimbi kasootaaniko okuba nga toli creative ogenda kugwa. Concert tesuula muyimbi. I had to prove that. Okay. Eri abantu. How have you managed okubeerawo kuva 2017 2016 okuva ebbanga eryo okutuuka kati eri omuyimbi omuntu atulaba gw'osobodde okimeka cause abamu omwana najja nagamba Alan sente zanzigwako mwe musobodde mutya? Nateekebwa kubeera. Wangi? I was destined to be. Bwe kyalina okuba ate nakyerabangamu kuva dda. Sobola nkugambye ne wali eri nalowoozamu ne ŋŋamba abantu bonna balowooza ngenda kukoma wano. Nze tekisoboka naawe Katonda nzije gyanzije kukoma wano. Ni wano nali simanyi nti ngenda tutuukawo. Ekitegeeza ndi bad kati kantabuke butabusi. Okitegedde? Ne ntabuka. So endowooza yange actually muto waneeno wajjamu abayimbi abasinga talent esookuba ng'ogiina naye mind game ye bajjamu kazannyo ka bwongo. Obwongo bwo busookuba nga bukoma n'olwanako kyolwanya obwongo bwo we bukoma. Kati obwongo bwange bunsobozesa otuuka wonna. Of course Kampala gwe rapper oba oli omu ku barapper betulina abalungi ddala nno. Naye nga tunaatera okuba nga tumaliriza. Rapper ki omukyala gw'ogamba nti I love how that lady oba how that girl does her thing mu Uganda wano? Rapper omukyala Nicki Minaj gw'ogamba? Rapper omukyala wano e Kampala. Simulaba. Wangi? Simulaba. Tomulaba? Rapper. Manye dda mu secondary baatuwanga options so nsobola okugira amanya g'aba rapper then gwe n'olabawo. Nkoneraako. Keko. She used to. Rachel Ray. Si wabi. Nalikuwadde Becky 256 naye ojagamba era she used to. Simumanyi. Becky 256. Simumanyi. Akuba ki? Akuba rap? Akuba kayimba ki? Nze okuba kayimba kenkamanyi okankubamu. Nja kakubirako nga tovudde wano. Naawe olabika tokamanyi.
Kyanaku nno. Nkamanyi nakwa simanyi kuyimba. Simanyi kuyimba. Kati mbasajja kale. Kuba kati oli mulungi. Chepo zirina. Ne mbasajja rapa kigogamba nti agezaako. Kubeera nze nsinga. Gwasinga taata. Tugenderawo. Lunaku lulwo. Gravity. 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 Gweninga gwendabawo. Twakisigaza babiri. Waliwo omulala gw'olabawo. Obadda mu bakyalo olina engeri gy'ogamba nga bwe nsoma. Nsoma amanya. Nsoma. Fefe Busi. Alina akantu ke kayimba kajjirira. Kajja. Tekanayengera. Oba omukoze bubi. Akyabulamu. Saabulamu akyabuliramu ddala. GNL. Used to. GNL yatayo obuyimba ku Spotify. Jebuli. When? Jebuli. Anawo music company. Ne GNL ye used to yachukubanga them days. James. Amanyi gakuwedde. Manyi gasobola okuggwa. N'otuka ekiseera n'ogamba anyway. That's what it is. Anyway. Nga tumayiza show yaffe eno. Abayimbi n'abasinga bali wano. Abayimbi abasinga. Kantu kabwe katini we katyo. Bagezaako bugeza. Navio is my friend. Sagala. Navio boy wange. Lwakwayimba luzungu lungi temulufu. Obuzi obwava ku huizi hu. Ewani. Owafefe? Nena wafefe akadongo ke katini okalaba. Tekanaba. Obuzi obwava ku huizi hu. Ate kati huizi hu, ekale huizi hu. Kubanga omwana waliwo yagamba n'agamba oyo fiki makanika ye yakatandika. Nedda huizi hu. Huizi hu. Huizi hu omu yakuba lugogo, omulala n'akuba jazz pia. Huizi hu. Byombi binene. Genda mu statistics. Huizi hu. Kumanyi ekiddamu huizi hu. Ani asinga obwakabi. Ani asinga ennyimba ennyingi. Ani asinga bingi nnyo ebiteri ng'onootegeera nti ono huizi hu. Kati hu. Fiki. Bwe bakeera ku makya ne bakuwa feefe. One on one battle. Omusobola. Oli mu kumpisaamu maaso. Wanki? Ompisaamu amaaso. Kinkola bubi. Oyinza okuba gwe oli muwagizi we. Omweganja. Nedda. Siri muwagizi wa muntu yenna. Ndi munnamawulire ali wakati. Kati z'obuuza ne gamba. Ate era ne ali ku TV akimanyi. Kati oyagala tumudiscussing tugifuula emboozi. Njagala babawe one on one battle. Battle Fik Fameka versus Fefe. Bonna ba F. Kati gonza okuba oli muwagizi naye nkugambye. Ayina okola nnyo. Kati tuyimbe ennyimba ki? Kale gw'ogamba battle. Gw'olooza battle omuntu ova buvyeri ne bagamba mpa Mayweather. Kale nange bampe Burna Boy. Webanga omuntu osaba busabi. Koza battle so tuyimbe ennyimba ki? Mpa ennyimba za Fefe mukaaga z'omanyi. Kati omulemu katono tukomewo tovaawo. So tukomyewo mbadde nino soka n'ennywa ku lwendo lw'amazzi kubanga omuyimbi wo ngenda kukomawo ku nnyimba za Fefe. Saagala kuzala abalwapa. Jim Nola.
Sina rapa ina gwenzalawa. Jim Nola. Ate by the FF boy wange. Nali ntandika career yange natandika ne FF oyo nga tuli wet. Totekawo buntu bulinga disclaimer. Sigala ngoli rapper bera hard. Sigala mukona yo. Ate nonze siri just rapper. Nze ndi muyimbi ndi artist. Naye muyimbi. Era naye yayimbamu. So singa kuzalawa singa mbiteeka mu nnyimba zange nga nzalawa abantu sikola music yazalawa bayimbi. Kurute ku Jim Nola. Abadde ki? Jim Nola MC. Anti abadde ki? Rapper tomumanyi? Mumanyi. Ali atya? Anti weda tugira ng'ogamba Jim Nola. The agent. Alogena kunze sense engeri gyoyogeddemu erinnya olagogedde omuntu nga wattabuye. Anti ye jukira bw'oyogera rapa abo olina osuulawo the agent. Abadde ki? Akulukuta atani amuganya. Kulukuta mulungi kulukuta ekintu. No like anti okoze bwoti oyo ye. Kale rapa kigwogamba nti fake singa mbaba kola e Kampala. Oyo nsobola okukola naye atuuse ku mutindo maybe oba oli. Nkozeko ne barapa. Ngani? Nkozeko ne FF Bus. Nkozeko ne Big Trail. Nkozeko ne Navi. Era mbali nzija ku Big Trail. Trizy. Trizy one time. Achikuba. Kati ngoyo okkiriza fulu. Ku Navi wagambye halwa kuba muganda wange lwa. Navi na yachikuba. Navi na yachikuba. Ne Trizy na yachikuba. Gravity achikuba. Abasigadde bambuza bakyalina we bagaanidde awe. They need to improve. Beetaga kola ki? Simanyi. Simanyi. They need to elevate more. Bano kuba tune. Walaga tune. Abantu mukitwala mbona ebintu bya rap mbu rap alina kuba nga ayimba byakwedisinga nembeera mbi okwedisinga. You guys have to be commercial. Ositegeera. N'okuba tune ne wamba akatale. Gomanyi bwe kinyuma rap nga alina oluyimba lwerusinga mu industry. Niyo n'olufuna ddi ng'obeera mbi akutunuulira okuzalawo n'okuzalawo oli kyova nze sizalawa nga yo rapper n'omu. That's how I managed to make all these hits. You get? Olina okuba tune ne weefokasingako. Kati sinaziraba nnyo bazikuba barapa abalala. N'okuba tune nebonyabonya industry ne bagamba kagundi ako katukubye oluyimba naye baba balutusiibwa muntu kati nze nzikubye emirundi n'emirundi kyobola beera ojja kumbuza abayimbi bonkugambe ngolayinga gravity kuba naye azikubye ennyimba azirina mutuyimbiremu kale ne gravity tuwulire Dr. Empiso nga nnene. Muyimbi kigogamba mu bakyala. Nkimanyi kale Yesu oyimbyeko n'abakyala bangi. Naye omuyimbi gwogamba nti I fake fameka. Ai okutekuba kulayira. Okutekuba kulayira. Kale fake fameka. Oyinza okwata oyimanga nako naye. Naye ogamba obuyimba bwe osobola obuteeka mu motoka yo n'obuuza nga eddoboozi eri so sweet mu bakyala. Eddoboozi eri so sweet. Kimbuuzizza bulungi. Obadde wala nkikubuuze ntya? Eddoboozi okuba sweet si kitegeeza omuyimbi okuba ow'akabi. Ayinza nkugamba. Ayinza okwata oyimanko naye. Ayinza n'okuba nga tannakuba. Naye nga owulira. Bangi. Bw'ombuuza bw'oti eddoboozi eriri sweet abo bangi. Okujjako ng'ongambye muyimbi ki gwe gw'owulira gw'ogamba nti ono yasinga mu bayimbi abakazi. Kale yaliwo asinga obwakabi. Shiba. Obadde ogolooza. Golooza otya? Ndi munnamawulire. Wanti wali kuwayisinganya birowoozo. Nawe oyisa okuba ng'olina endowooza yo. Anti endowooza yange saa zino tegenda kwetaagibwa.
ja kweta yange yokaye yetagibwa maybe one day nga tuliyoba ku TikTok yo kati nange nkubuuliza wano kale wanewe tudda wali ku barapo so okungamba naye gundi ono gwe yadde olowooza bwoti akusobola kantandikira ani ansobola akusobola Jim Nola olwaki osinziira ku ki fika oli wakabi oli wakabi ayi accept Jim Nola wakabi sijagambye nti si wakabi akusobola njagane baba wa battle tuyimbe ki one on one freestyle ate nze ndi freestyle artist buli rapper aba akisobola ekyo kintu kye nakola ojjukidde wambuuliza n'ombuuza enduulu wasooka gifuna ddi freestyle nazimbanga sinafuna nnyimba kati togamba mbuno omuntu akuwa freestyle ombu kyekifuula rap owakabi ombuuzizza nombuuza noŋŋamba aliwa kati gwe yebadde endowoozayo kati nkutereezaamu gwe njagala oŋŋambe nti kisoboke nkutereezaamu ate njagala wabeeyo promota lumu akoleyo ekivunga kyaba hip hop bokka anti ze nkubuuza abanyuma hip hop tweyiweyo microphone baziwanike waggulu bwe bati side eno lyrics zatandike barapa mwine engeri gye mubateeka mu kabokisi nemuloza mbu ffe tulina kubeerawo mu kabokisi kyekyo kyenagaana from day one me am an international artist siri muyimbi wakabi mwana nkubye ennyimba tosobola kuŋŋamba ntandika okukola bato n'omuyimbi atalina nnyimba oba mpisaamu amaaso because ffena tuli barapa olwa akantu k'oyogedde mba nina okudduka ku YouTube ndabe kubanga ate bw'ogamba omuntu atalina nnyimba ki sajjange Jim Nola ennyumba weeziri awezayo ennyimba pozigamba ennyimba nga nnyingi anyway kale ndowoozayo tuleme kikaayanirako kangende nendowoozayo tukole bato tata tugikole ddi bato tugikole ddi taata era tugikole tutya okkiriza nati tugikole tutya nze ngitegeka nga eri kuki bato ni what bato ni what liriko maturity wetugenda ati nze ndi muyimbi bw'ogamba ebyaliriko goma abayimbi abali wansi abalina lyrics ne barayita muteeke mu barayita batulinge ne barayita okay one of these days I'll look for Jim Nola mugambe leka mnyulaga music huyo mukulu yagambye nyimba toyinaawo naye daga music then osanga maybe one day anyway nga tumaliza show yaffe Netflix family kakulikayo mu Europe wakoze European tour naye nzirayo kyatambudde kitya fit nnyo kuze ndi mukweraliikirira budde mwana ndi late okay kyatambudde kitya tuli mu kumaliriza bulungi nnyo bulungi London oludde maybe next year planning next year America next year Canada this year Canada this year confirmed dates confirmed okay this year tusubireyo fiki okutwanjulira akafiki akapya oba tebiri mu nkola mu budde buno kafiki akato fiki junior katya akayimbi nganze omwana ebyo mukama yagera mukama yamanyi kyatubalidde inshallah okay nkyala gyali mulungi nkyala ki sina mukyala toyina yo single twakola twali tukozeeko embaga singa saabayita but jamba za fresh boy nga tezikyafuluma inshallah next year bijja byonna okimanyi nagendako mu ssomero erimu nga jampa zo ziggwerawo mu dakiika 3-2 jampa zo ziba ziweddewo naye gungambye batolinge n'abayimbi bo nontyoboola otyo satire tiwampisawo kuntyoboola
webale nnyo webalire ddala shot onkoledde ddala bubi onkoledde ddala bubi nonnondera omuyimbi w'omukyala asinga nonnondera rapa wo gw'owulira asinga naye gwe tombulidde rapa rapa wange Jimnola nkwadde Jimnola pozi omukyala gw'omadde ombuuzizza big up Jimnola Alan Cruz akwagala nnyo Jimnola mwagala omukyala gw'obadde ombuuzizza ate feefe y'omukozi oti omwerabidde feefe musajja wange kati ate ye feefe musomesa muki musomesa waki kipo wakemi osomesa kemi naye gwe fiki you don't know kyotankuula you don't know kyotankuula on a serious note osobola okugira bano bajimnola noze emabbali but when it comes to Fefe Busi he's a bad giant bro bye wambuziza omukyala asinga kunze omwana Spice ayimba omwana Spice Diana Spice Mami Spice Mami muka mulalamu muka bwogamba nti ki muka mumanyi muka naye wambuziza owuwo wambuziza asinga nganzi kati nange nenkuwa owange anyway nga tumaliriza ebigambo ebyosemba ogamba abantu olinayo project empya ejja kikyolinawo kifesofa kyetulina tuwunzike show yaffe olunaku olwaleero ate osanga batiktok ebanaamala obbukuma tutandikire awo omulala ogwaki tebalapa bonna ekigaali kyange tokiyiye ate kikyenjiye nze jo sinjagala kituwakyongeremu amaanyi bona balungi they are good naye none can compete with you kati okireeta ku level yange ati bumpisaamu maaso okitegeera nze ndi kabonero kabi mulo kale tusibule fake nja kubuza ku tato oluvannyuma nja kubuza ku tato kanziruke mwana ngenda wala kale Cruise exclusive gwe mukutu Allen Cruz gemanya saagala kubanga ate nsukako wano olunaku olwaleero fike wano tukoledde bayitawo batya bayitawo Better Hub Muyenga balina saloon ennungi saloon basala enviiri ennungi buli oviiri obumalayo balina abasazi b'enjala abalungi oyagala kukuuta kigere ekintu kitambulira ddala bulungi nnyo wano wennyini okitegedde saagala kubanga ate nsukako wano olunaku olwaleero kalo Nantongo December tuli naye wali ku Africana Hotel saagala kubanga ate nsukako wano for now musibe bulungi mweraba kati kyangu nnyo okuvuga emmotoka y'ekirooto kyo mu kika kyonna ku miwendo egisoboka ate ku kibanja yakano kankwanjulira emamiga gy'essi abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga syamusanga Apple Origimo ate nga balina n'esiina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri origino balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04 gambye ekikwasagana education gadgets zonna olina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga baby tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 teweerabira saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty.